osiibye otya munnaye? Kansibira osiibye bulungi, obulamu bugamba ki? Kati munnange eno ye nnyumba. Kati olaba kano ke kagenda okuba akasitoowa, oba okalaba akasitoowa. Kanjitandikire wano wabweru. Kati olaba eri bweti. Kati eno ye shedi yaayo, nga kumanya ngikulage nga yona bugazi. Eno yegenda okuba shedi y'ennyumba, nga bw'ojja n'oyingira buti nga bunda abunnyingidde, buti ng'eryo yegenda okuba sitoowa kufumbiramu, bitegeera ndowooza. Eno ligenda okubeera ng'eddiiro lino, ligenda okubeera eddiiro ndowooza oliraba. Eno ligenda okuba eddiiro ddene. Then nojja n'oyingira, kino kigenda okubeera ekisenge kya maama kino. Kigenda okubeera ekisenge kya maama kino. Nasagala kuweereza bintu bino nga tumaze kugyongerako waggulu, bwetayako bbiimu. Naye engeri twagala tusereke lumu. Ngambye wayi kankuwezeeko olabeko, nira kuba kati muddo guno simu yange n'okuyiika eyiise, wala nzize nziremu mbikube. Kino ekisenge kya maama ndowooza kiraba, kigenda okuba ekya maama kino ekyemmanga. Kati then eno ye tooyi ye oba ekinaabiro kye kigenda okubeera, ndowooza kiraba. Then twambuke mu kisenge ky'abaana biki bonna, oba omugenyi azze. Kyona kikola nga kyanjawulomukko, ndowooza okiraba kyekino, nakyo kikola nga kyanjawulomukko, nti kireme okuba nga kifunda etooyi n'engifulumya eri wabweru. Kino kisenge ndowooza kyo kiraba, kyo kinene, so oteekamu deekaazi wano emu, ne wali bbiri, ne wano omugenyi waba azze ng'asobola okwebaka. So oteekamu deekaazi bbiri n'ekitanda ekirala omugenyi wabanga waali. Then eno ye tooyi yeba tooyi bano kunaaba, kale kunaaba, kunaabira muno oba baba banaabira omwo. Then kankulage tooyi wabweru we nagizimba, nkikulageko nakyo. Baneiba baabo abo be baneiba. Nakumala nkulage ku nnyumba yonna nga bweri. Kade eno ye tooyi egenda okuba wabweru. Eno tooyi yonna, etooyi kunaaba bonna bigenda kubeera eno. Oba okitegeera mukwano, kyekyo okiraba. Ti oluggi ono nga bw'ojja n'oggulawo, ojja n'oggulawo wano oluggi nga lwesigama kuno, lwesigama wano bwe ruti. Kati wano sayidi eno omuntu tooyi ejja kubeera wali. Zino tooyi zigenda okuba nga yeebeera si yakutuulako, naye ng'ebeera awo wansi, naye nga yo y'amazzi, nga wera we nakugamba. Kadde niko nga kabeerako waggulu, kati awo nnyini w'oteeka ng'omuntu wamala okunaaba nga amazzi agagenda ag'okunaaba gagenda walala, nazze mu tooyi ng'akozesa birala. Bwetyo bw'egenda okubeera. Kadde jjukira mu ab'ewaka bamunaabira mu biyigo byammwe. Kati eno tooyi eba ekozesebwa ani? Eba ekozesebwa mpozi nga mugenyi yazze wamu na mpozi n'ogenda wabweru okweyamba ebyo. So kati ekyo kenjire nkulage. Zogiraba eno yegundi yayo eno waggulu gyesembera. Gyesembera mba yatwala omusingi baba wansi eri. Giraba yeyo ndowooza giraba okuva wano ku nsonda paka ku nsonda eri wansi, bwetyo bweri. Emalayo 4, emalayo 4, jjukira eri 4 ku 5, tino waggulu emalayo bumazi, yeyo giraba. Netujja netwiza naye mukwano simu yange munaye bagifomaatinze, buli kimu kyonna kyonna kyafudde. Naye saagala kuwa nnyumba eno basimaze giyiwa bbiimu, kitegeera na kugisereka. Naye munaye mbika njegadde mbikulage male nkubuulirwa ki mbikulaze. Ti wano ekyemmanga yaayo
Nyumba nnene. Nyumba nnene nnyo nga bw'owulira. Olowooza ogiraba? Yeeyo kati. Giraba? Yeeyo. Kati mu bulambalamba bwayo gyeyo. So kyekyo